Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Mu weekend taxi. Chenda musanva kasirisa satu fema mwafa radio simbe mpologoma enunja edembe nyongero kubuzako gwempoze yakatwegatako program weekend Wolokoso weekend taxi atempozi tuba tuyingirawo esaweno tuberenga tuongera okuberanga tusetulanga tulukuwa mu buli kono kuva mu buli nsonda yonna ate ne kugamba gwempozi ayabera mpozi nga toyagala okuberanga tugoberera ku mikutu gyaffe egyenjawulo atugamba osobola okuberanga tufollowinga ku Facebook wali tuberayo nnyo ate mpozi ku femwe mwafe then tuberako ate wali ku www.radiosimba.ug atempozi ne ku Afcloud downloading app ya Afcloud ojja kubango tufuna bulungi nnyo atempozi ne ku YouTube channel za Fezenjawulo tulina Radio Simba TV ne tuberako ne Bokat TV ate ne Kakalam Times ne tubera mpozi nga tukuwa buli kimu kyeno okubera mpozi nga te omanya olunaku nga luno olwaleero nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati okubera mpozi nga te nkutusako esaweno nenga tewerabira nti ne Kakalam the answer ajja kubanga negatako omusawa yonna akubirira Joane na tele mpozi nga twegatako tuberenga tukiba bulungi nnyo naye nga sawa ntugamba nti Wolokoso Chali wafe bayaye bange mungere okujubisa mu kisobola okuberenga kitambulira ddala yangu otobusa mameni muyaye wafe mameni njagala badde mudasekse we Haji Titibya lutuwe otegedde basekse temati basekse mbenjagala salam assalamu alaikum Haji wafe omubwat walaikum salam wa rahmatullahi wa hajat Haji nawe lutuwe magala chiba sekse bagi Titibya lutuwe okay nja kulukwa wane mwagala tandikire wa exactly wenyini aonawe Haji Titibya wenyini wano Dr. Hildeman Hilare Kiyaga nga tempozi ono agenda kwesimbawo emmawokota omukulu ono wowulirira bino mpozi nga ye amaze okuyingira mu studios era Dr. Hildeman esebo wokota tuwokota kyekitambula je tuli bulungi muli bulungi onyirira sijagamba nti nyirira kwefaako naye ate ne mashini nayo njirabye emmotoka nnene bulala nnyo bweti ne ŋŋamba onalebo atambulidde muzigo gw'emmotoka nga tannayingira palamenti bw'anaagiyingira kinaaba kitya munnange tubadde tutoba ekisinga mu bulamu bwe bulamu n'okwetuusaako ebyo byolowooza nti byewali etaaze buuza kubatuwuliriza abawuliriza Wolokoso ono Dr. Hildeman nsanyuse nnyo mbadde mpita ayitaawo kwe kugwa ku bataayi wano ku Radio Simba kyekitambula soko tubuli mawokota ayimiridde atya mawokota gye tuli of course ekirwadde kya covid kibadde kitwaffectinzeemu naye nga gye tuli wekyagenda okuyingirirawo nga naakayingira mu maka gange awo ekalagala so mbaddeyo era gye tuli ekalagala obaddeyo abantu akawunga of course bakakusaba ate bakeetaaga naye fate kyatukoze bulungi okulaba nti embeera eno maybe fenafene twaffectinze naye ate etuwadde ekifaananyi buli omu walina okubeera mu kazigo ke oba mulabba gwe ne evaluating n'alaba biki ebibadde bimugambibwa abo abakulembeze be n'abimakinga n'embeera gy'alimu so
so akawunga bakatusaba okuba nti twatuuse nga ffe abantu basse kinoomu ffe tulina okulabirira abantu then gavumenti manyi ndowooza yafunye okusoomoozebwa era n'okwetereza balina okwetereza kakati Ildamani weekuumye otya okuva mu ndooliito za covid zino kubanga covid yaleese endooliito nnyingi nnyo mu bayimbi nakatemba tetulina mmere ate twagala mmere ate tukola bwe tuti mu kukuzibwa we wava obuzibwawo olaba omusajja nga munaku nga tomanyi asomesa atya abaana be so abantu abasuubira okuweebwa all the time bwe wagwawo ekintu ekikangabwa kyonna kyonna ne bw'aba nga alina okwekangabiriza akyetuuseeko era ojja kusanga ng'akuba omulanga so sibanenya naye ate okwanika obuziina carelessly ng'abamu bwe mbadde ndaba oba balina mulugube of course n'omulugube because ate n'abalala ne bakirowooza nti kibadde just okuseekinga attention manye ebintu ebikwatagana n'amawulire abantu bangi nnyo tebamanyi kukozesa mawulire n'amawulire gakozesa ddi balina okuyiga okukozesa kamera obulungi nti si buli nsonga yonna nti egenda mu kamera kati wotwogerera institution yaffe efunye ekifaananyi care of abo abantu abakozeseza kamera obubi olw'okwagala osika attention naye ng'ate bw'obeera nga enjala ekuluma nga for example manyi message semakula ng'oli muyimbi kwata essimu ya message semakula mukubire omugaye blood kiri bubi you don't have to go to Simba wolokoso okaaba ogambe bannange abawolokoso tuli bubi era tubadde tubafuna kiyaga ekifaananyi nti one gyokolera toli connected nabo nti before running to Simba okuba nti ofunye n'amaanyi guts okudduka ku Simba oba oyita owa Simba kozesa airtime oyo okubire oyo gwe kikwatako just for the good of the industry waliwo ebintu ebibeera abalala tumala kulemererwa tumala tuuka ku kisenge naye ku covid sikiwa nti wabaddewo embeera etuusa abantu ennyo ku kisenge omuziki gwe mu ndaba y'ogulaba guyimiriddewa mu time eno after covid effects kwe kuba nti tuyize biki bye tulina okukola okulaba nti sekita egenda mu maaso n'etayimirira abo bonna ababadde beesudia olw'okuba ofuna performances bbiri weekend oba ssatu waliwo ebintu kye tuyita collective responsibility nti ebituyamba ng'abayimbi for example oli ayinza okuba nga alinako hits ku market nga beboogera ku bya sako alaba tebimukwatako ye ayingiza millions and millions of money so ebintu ebigatta abantu abo obiraba kaseera kano n'ogamba institution bweti yalina okubeera empowered ng'ate eri empowered naffe ffe nnyini bannanyiniyo so abamu tubadde tulwanirira ebintu nga copyright ng'abo betutannanyiga tebakitegeera naye kati this is the time artist wategeeredde nti copyright is really vital era tulina okulwana ebeere ng'eri implemented era nga ekola sako yamweyimiridde kati sako yaffe yali affected n'endowooza ng'ezo nti artist olw'okuba alina hit songs takkiririza mu kibiina kati nga sako ekirina obbakulaakulanya as a group as a team ey'abayimbi so obukulembeze mu sako versus okuminimizing obukulembeze kyaleeta sako yaffe okubeera affected ku nsonga y'emawokota esebo zijjukira akayimba ameeriya naye ne campaign wazirimu kitegeeza akasente k'omukyalo oyo yakawerako ndowooza okusinziira ku ye bw'ayogera akasente akawerako kisinziira waliyo omusajja afuna emitwalo 2 n'agamba sente zetufuna wano mpyanankani then newabeerawo nga bw'onoolaba mukyala Jennifer Musi nga bamuwa $5,000,000 mu KCCA ng'omusaala buli mwezi ate n'agamba tezimala ngenze Harvard so it depends naye ensonga eyo yali akuwaddeko kasente kaganga oba bwali muswazi of course nakola naye actually kankozese radio simba okuclarifying ensonga eno abantu bangi ne mu camp ya Ameria bakozesa nnyo omukisa guno oku attacking naye kati public kemanye sente zebaze natunda Ameria na lwaki abantu balowoleza nti Ameria yampa $2,000,000 10 bla 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 kati ndi kusimba Ameria yampa sente tezawera wadde $2,000,000 mu luyimba lwa Ameria abantu baba balaba nti $1,000,000 ezitawera wadde 2 zisobola okunzimbira ennyumba puli dowanyi
bafunye emmotoka yange ne zinzimbira ennyumba ku kibuga, ne zinzimbira ennyumba mu kyalo, ne zinguzisa emmotoka eyo gy'olabye. Kakati omanyi bino ebintu waliwo ogamba nti naye ono omukyali wange kamukubyeko akasimu yali bwannenya bwansobya amukubya nengamba owaayi ensonga bangambye eriwo eti ne bwe kati ye ng'omukyala gwe mwali mukozeeko mwenna eri mu kalulu yali akubidde okusimu n'agamba ye mutabani kubanga ali myaka gyalimu gya maamawo mutabani kiri kityaba ate ojja kunjijjaoke mukamwa jjajja sinakindi ngambye sinakindi. Kakati gwe kyekibuuzo okimbuuzizza ng'omuntu ow'empisa, ng'omuntu obuvunaanyizibwa, ng'omuntu omugunjufu. Bano abantu batuyisaamu buyisa gaali n'omukolera ky'omukoledde, the rest tayagala kumanya. Ompulira kati gwe kyombuuziza olabira ddala nga omukulembeze owaddala kye yali badde alina okukola. Naye bano abantu bo tebatukulembera, batufuga. You understand? Era talina mentality kati okugamba obugambe bwakubira kiyaga alaba mbw aba asudde. Ontegeera kyobulaba ffe tuvaayo ne tubagamba man we are bigger than what you think. You understand? Naye ng'ate beebo ffe tubamanyi obukulembeze tewali. Kakati gwe kankubuulire, one of my roles yali yakusakira Ameria bannamawokota. That's why nayimba ne ngamba abalala balungi naye obakira. Ne gwe twali tugenda okujjako was good. Naye nga nina making sure I brand this woman abantu baleme mufiirwa. But after the evaluation is we are now judging obulungi obwakira bwe buliwa bwe tutalaba bannamawokota. Do you regret branding her that way? Nti wali oleesa oluseko lunasaka naye ate ne luleeta ng'ogenda okutukuza nga luzibikidde. Most of the people naddala ba movement balina bwe baba basaba obululu bagamba nze nja okukuba essimu mu State House bagikwate. So I was like if mutuluuza atugamba agenda kukuba essimu mu State House bagikwate kati ng'ate ono yagikwata lwaki tetutwala ono? You get my point? So netulinda akwata essimu ate ebyenjawulo byakola okusinga kuona akuba obukubi essimu. Kakati bye tulabanga biri same. Actually it could be the worst. Ompuliriza obontegeera. So ebirungi weebiri of course akoze as a person 10 years is too much okuba nti toyina kyokoze. But evaluation ya 10 years versus byokoze nakyo kyekisinga obukulu. Nzam after the 10 years versus byakoze the super minister role she has. William, waliwo ensonga actually eyinza okuba nga yesembayo waedira esembayo. Waliwo DJ Michael, lwaki nkubuuza ku DJ Michael? Because DJ Michael obaddeko naye mu bbanga mukwano gwo. Nzijukira ebiseera bino ebiri ebyalido tujje ku mazongoto then tulabe ne DJ Michael gwe tulabyeko we muyimbyeko mu kibiina ekimu ekya movement nti ate okuvaayo agambe nga tatawuliddemu nansonyi n'agamba ye nze banteeka buteesi bigambo mu kamwa myaka gye nti baadde bamukola ki bamuteeka ebigambo mu kamwa. Kituufu bamuteeka ebigambo mu kamwa oba waliwo ekizibu ffe kye tutalaba? King Michael saagala mwogerako nnyo naye kyensobola okugamba nti kigambo kye bayita credibility, integrity. Omusajja bamumeasuringira nnyo mu bigambo ebyo bibiri. Integrity, credibility byebimu ku principles z'omusajja naddala omusajja oba omuntu. So kasita oyogera statement leero okusimba ate n'okomawo enkya n'oyogera endala ate olwokusatu n'oyogera endala, mu luzungu baba bagamba tokyalina moral authority. So simanyi lwaki muganda wa King Michael yasazeewo oba asalawo okuba nti takuuma kigambo kye okusigaza kye bayita moral authority. Era lisibula tuve wano kubanga byebyo. So basically nsanyuse nnyo okubeera ku Simba. Bannamawokota mbaagala nnyo era mbagumya wendi era pressure gye ntaddewo bye bantu okuba nti essaawa eno beefuula nnyo ng'abafaayo temutudongowaza. So man byebyo muganda wange. Gali. Yeah man.